lisonda tasonda liya kalaso tata tinku. Okay. Amanya taito gange tugaita gataito muliyayi. Amanya gamatufu gwani. Naga Omuyaye Ganja nago matufu. Wabula mpozi mbuza nti agekifala nga bwe ntulugaita. Agekifala. Agekifala mubiru Emmanuel. Yeah. Lwaki wetuma Ganja? Character. Ganja abatya. Anti Omuyaye Ganja era nga bw'okiwulira bwekiri. Akubaako hit esinga ko ate waba omuziki mugwawule waliwo hit ne good song. So muve kusada yali hit. Maybe nkokedde kabaka it is a good song. No muziki omulala gwenzezizaako. Of course. Wokirabira nti bwe nnumba mu ga concerts of performing muziki we ngukuba. Yatwaye ku first experience yo ngo ogenze ku stage ngokubye ne hit song. Experience? Kicho tegeza. Nti wawulira otya nga ogenze ku stage ngo ino limba limuve ku sada nga abantu bakubire enduulu. Wawulira otya nga Omuyaye Ganja? Kati nate ikisingo kwewunyisa nti nno nze abatuuze okutandika okuntegeera obulya okunsanyukira n'okuba mu kukwata si muve ku sada. Kaziki kanga kanjagala mbalabe kosi katandika dde okubanga kakikuba. Njagala mbalabe nga munoonya mani bw'oba n'emmulo babadde mwera ofuna fugo. Akaziki ako of course kaziki kankaso ng'okikwata of course ng'egye na performing nga mu live performances. Abatuuze nga bakalumirwa. So sakatandika okubanga abatuuze bantegeera obulya ate saakasooka okutegeera obulya kuba ntandika okulinnya kuli stage nakyali wa Lord Fred Sibadde nga nkyapanga MC Black Jesus era situnga bwe nsalako abatuuze banyaniriza so wano kusada nali maze okukimanyira. Okay. Tuwe njawulo wakati wa music guma wakubiramu edda wakubira nva kusada ne music saazi nabana go bakuba. Nta kukitabira njoba ndoza mu kiruga bazungu naye bakiyita tastes and preferences. Nti abatuuze b'omulembe guli n'ab'omulembe guno bibaagala bikyuka. Ozalaki music owedda ayina njawulo kine music wakati ba music wakati ayina njawulo kine music owedda. Omuziki ogwedda gwasinga kutambulira nga ku message. Omuziki gwakati kutambula nnyo ku ngoma. Mu digital. Tebafa message. Message eso bakirowoozaako luvannyuma. Mutuuze ayinza n'okugubojja nga tamanyi mukosi kiki kye yakoose oba kye yayimbye naye nga yagubojja. Waliwo n'omuziki gw'owulira nga ebigambo biri wala naye nga abatuuze bagubojja ng'ebimu tibiwulikika n'osalako omutuuze ng'akoka kigambo kirala oba ng'ayimba kigambo kirala nga n'omuyimbi yayimba kirala n'omutabbira nti mukosi yatabbira kino naga kiyali ategeeza nti byanyumira bunyumizi. Nti ebikuyimba byakulema n'ebyo byakulema nti saa zino wadda mu kyalo byagaana obagamba otya? Nza batabbira ki babatatira kujja bifu oba n'abatuuze abatabbira ebyo biba tunula mu bivulu by'omukulano ku lubeyo mu site balowooza nnyo mu bivulu by'e Kampala nti omuntu walina okulabikira byalowooza nti byannema. Oba osalayo ku management? Management etera okusumbwamu kokayala nti oluusi byoba oyagala manager wo si byaba ayagala kitegedde naye nga waba ayagala okumanaginga of course mwaniriza naye nga kwetuli ku lubeeyi tukyapa mutuuze ayinza gamba nti nno Omuyaye Ganja kintu kyamulema kubanga siri feria kiyinza okuba nga nkwettabbira siri feria okitegeera kyentegeeza sirabisa oluba kyali bange gw'oyinza okugamba nti nno ekintu kyamulema nga tekyalina shows kisookera ddala bwembanga sirina kipya tekitegeeza nti sirina shows kitegeeza nti mba feria work of course nyinza okuba nga sirina ate obanga tikiri ku TV tekitegeeza nti sikirina ne work of course wali naye akaziki akakyali kalanda ke nakoze akabakyaliba nga bagenda okuligita bannalumyanso waabwe emigeto ng'ogeze tekitegedde okuligita omugeto we bagenda okuwasa n'okwanjula bakayita ssebo muko evidiyo ligenda kuba libasalako nakoose lowoozaamu omuko ng'akooka mu luyayi naye gwe owasa ddi of course okuwasa oba omwanjula ddi kyoba otabbira nyanjula eri nalumyaso naye nga mama tikujja ali ku base
ne budogo gye buli tobulabye ubadde bujjera wano. Of course nina budogo wange gye buli butinku gye buli of course butta ne busomi. So ekyoko mpozi nalumya so muri gito mwe kyobuuza